n'owulira abantu nga bagamba leero oyo oba yayambadde biki ebigoye byonna biwanvu biki naye olaba nga yeesaza akantu bajaga bannaayo omukazi yeesaza akantu naye ate mu nsonga z'ekikula ky'abantu omukyala wa ddembe okwambala nga bw'ayagala era bw'aba ayambadde nga bw'ayagala tekitegeeza nti olwakema Jabba ekyokulabirako ekkalamojja baali tebalina ngoye bakatandika kyogamba buli kaseera abakyala bo babeeranga yebanga ennyambala nga balina kugendaga bwe bali ate ekkalamojja jjukira nga bukwata omukyalo oba n'omukwatako obukwasi kubanga okutulugunya okwo waliwo n'omukwatako obukwasi kuba wano biri wano Kampala nayambala bwayambadde ne bamukubako tekikkirizibwa kati omukyala w'ekkalamojja bayanga tebalina ngoye nga yesiba akaliba n'agenda nga tebabakwatanga ate n'okukwata omukazi balina ekibonerezo kye bakuwa yadde omukwatako obukwasi kaakati omukyala naye alina eddembe okukola kyayagala n'akikola nekimunyumira kwegana tanyigirizibwa mulimu okunyigirizibwa okwo kakati ekitegeeza abayimbi bafa abo abakyala abali eyo abatuwulira tubawe eddembe lyabwe bo bambalenga bwe baagala tubabeererewo tubasapootinge bw'ayambala kyotayagala togendayo naye lwaki bajjuza togendayo tomulaba bw'abeera ku Facebook aposinze ekifaananyi kye yekubidde akagoye ko olaba ayambadde waliwo n'omuyimbi avuma ennyo bannaye naye ne mmala mwogerako wano ndowooza ayinza okunvuma omuyimbi oyo simanyi nedala kuba omwana wange ye bamuyita Winnie naye sigambe nti omuyimbi oyo naye nze ngamba gwe woba olaba nti Shiba yambalawo bi togenda mu shoze gwe woba olaba nti Winnie Nwajja amansula togendayo okitegedde kakati mulimu challenges endala abayimbi ze basanga abayimbi bafe abakyala nga drug addiction okubeera nga bakozesa ebiragalalagala nekimubeerako obulamu ne bukyuka nga butambulira ku biragalalagala kikya kubanga kiva mu nkuza ya muntu era tukivumirira omuyimbi ali ku rehab yani muyimbi kyoyo Jackie Chandiru ekizibu kyaliko kati ebyo bagagenda ne banywa ebyo ebiragalalagala bubagala bafune stamina babeere ku stage bayimbe nga bagumu naye ng'olwo omuntu okuyimba oyo n'omuwala naye yali muyimbi w'amaanyi nnyo ali ku screen bali bamuyita ayitibwa akyaliyo Pretty Glow naye ebyavaamu ndowooza omulaba eri bw'ali alinga mulalu naye nze ngamba bino ebiragalalagala bino babinywa kubanga oba baagala bafune eyo nga mukyala Esther wagambye bafune that stamina ku stage kuba ojja kwesanga nti bakozesa amaanyi mangi kangereze kale ku muyimbi waffe kabako baba bakozesa amaanyi mangi nga bali ku stage kati aba yeetaaga ebyo ebiragalalagala naye nze ngamba tekyandibadde kirungi Dokita mubeera nnyo mu press conferences oba mu nkuŋŋaana ez'amaanyi nga zijjudde abantu mwe confidence mugijja kuba nga abayimbi beekwasa nnyo vibe mugijjawa n'oyogera mu bantu abayitirivu kiva mu kweteekateeka kutuufu nakubanga olina obusobozi obwogera mu bantu Sitegeeza nti omuyimbi bw'ananywa enjaga n'afuna stamina tekyetaagisa ne mu kuvuganya mu nsi yonna mu bintu eby'enjawulo oba bannabyamizanyo oba byaki bw'oba olinamu ako odda ebbali owanduka nze ndowooza eyo abayimbi baffe baveeyo bayimbe bajja kusobola nga balidde bulungi emmere esaanidde nga banywedde bulungi ebyokunywa ebisaanidde ebikkirizibwa ebiwa amaanyi amatonde ne bakozesa obutonde babeerewo bave ku biragalalagala tebijja kutuyamba kuba biba bikosa n'obulamu bwabwe obulamu ddala twalina abakyala abayimbi ab'amaanyi kuba kati bane bw'otunuulira Jackie Chandiru kyaliko abantu bwe twandibadde tutunuulira ne mu beegomba abayimbi bamwe bonna baweddewo olw'ensonga y'ebiragalalagala ate beerimba kuba abamu bagamba nti bw'onoonywamu n'okendeza ku appetite sayizi n'ekendera kwegamba ne babeera mu kulimbibwa ebitanoonyerezeddwako bwe batalinako obukakafu era ndowooza abantu baffe abali mu nkola ez'okuyimba naddala abakyala beebuuze genda ew'omusawo omubuuze nti bwenkola bwenti ne bwenti n'abaaki kubeera gy'onoofuna ekizibu ojja kuggweera wa musawo abayimbi baffe abakyala balina challenge ey'obufumbo bugaana ye bannaye bugaane kubanga gwasoose ne babalangira ekyo mukiraba nnyo lwakuba babetera okubanga bamanyikiddwa naye gwa bufumbo obugaanya obumanyi obungi okitegeera abayimbi lwakuba bo mubamanyi mubagobereza ate nabo babeera nnyo ku social media buli kakoze n'akassaako kati ndi Dubai kati ndi wano kakati tubeera nga tubagoberera kyekyokka naye bwe bataakola ebyo bufumbo obugaanye bungi n'ensonga ez'enjawulo ennyo zetusobola okwogerako leero oba omulundi omulala tekiyinza kuba ku bayimbi bokka
ate n'ekirala saagala okisibe nnyo ku bakyala n'abasajja baserebwe nabo bagambeko anti twogera ku bakyala kuba leero olunaku lw'abakyala naye tubeebazeemu ate tunyigirize ne ku baami abo kuba nabo balina okukyusaamu kuba buba bumulemi obufumba tabulimu yekka omwami ayinza okuba yavunaanyizibwa kati olunaku lw'abakyala lutuyamba okusomesa abaami nze njagala okureditingako abayimbi abakyala nga mwe muli obufumbo gye muli kuba challenges bayimba paka kiro n'akomawo alina ofumbira omwami alina olabirira abaana ebintu ebyo kubajja kuntalunula ani yagamba nti yaba alina okufumba abamu alina okuddayo natuukirize sigamba kufumba zin food natuukirize ensonga ze ng'omukyala okitegeera alabye nga gy'omutwala wazibu naye ne weebeera mmere omusajja n'alya mu hoteri bannaye buli lunaku mu restaurant kubanga omukyala we muyimbi era ajja kudda olwolumu amufumbireyo kamere omukyala yalina okufumba ate munaye omwami we anaalya buli lunaku oba onoomufumbira kati omwami bunaku anaakufumbira kubanga gwogenze kuyimba mpozi nga gwe wamuwasa nga gwogenda n'okola ye n'akomawo ye n'akufumbira anti kakati bikulemye okwawula kubanga mu buvunaanyizibwa jjukira nti n'abakyala bakoze ne babako kye bongera awaka tekitegeeza nti omwami yajja okukola byonna kakati basobola okutambuza bo ne bategeraganya ne batambuza obulamu bwabwe mu mirembe bulungi nnyo naye tekitegeeza nti omukyala ayimbe aveeyo agende afumbe tasobola bikola byonna kubajja kugwa eddalu ebimu abatabisobola kubanga ku buvunaanyizibwa bwe tulowooza mu buwangwa bwaffe obuvunaanyizibwa bw'omukyala yayongerako ate kino ekyokugenda okukola n'okuvunaanyizibwa obulala okukuza ensi n'okubanga asomesa eggwanga lyaffe n'olwekyo nze ndowooza omanyi obufumbo bwagala kutegeragana abantu ababiri tubaleka ne bategeragana ate ojja kwesanga nga abogamba abakyala abayimbi obufumbo obuganye ng'ensonga si byebyo nga ndala ate n'oluusi waliwo ensonga eno kakati olaba abayimbi abo bwe bagenda ne balowooza ku nnyimba zaabwe waliwo tayimu weetuuka nga balina okuproducinga ennyimba zaabwe kakati olw'okubanga omwami ewaka oluusi naye tayambyeko mukyala we kwekyo ye kyalaba nti no ekimutwala maaso ekyokuyimba omukyala atuuse okuproducinga oluyimba olwakola eki nga talina sente tolabaawo nga wajjawo challenge eri ajja kusanga sebo producer alieno sente azirina nagamba lwaki sigenda nona agenda okunyamba okuproducinga oluyimba lwange kati awonawo era ekikulu mu ekyo mukya Esther abakyala buli muntu kyakola kati leero twogere ku bakyala nga bwe twagambye abakyala nga balina kye bakola beetaaga abaami okubawanirira bw'abanga ayimba muwanirire so si kumusuula kuba tosanga omukyala akola ate omwami yafulumye bubakwata anti buli lunaku ngenda fuluma nekozeko ka make-up nyambadde nga bwe ngenda oyimbira abantu bange olumu n'okomawo nga bakufuuye ssente nahandika okugamba kati gwe nno okyuse ekyo kiri mu kikula ky'abaami oba olunaku lwabwe lwadde tubayambe olwaleero abaami abali eyo mukiwulidde omukyala wo bw'avaayo ng'alina ekintu kyakola muwanirire muwagire bulungi ebyo byonna ezo challenges ze basanga zijja kuba nga tuzifunidde singa bategedde nti byebyo wandireseyo omuyimbi kuba kati tuboogerera tubogerera mu perspective nga bakyala bannaffe kuba challenges zo tuzirina naye ate n'abaami bacomplaininga abakyala bali mu entertainment ba artist ne bagenda balinayo ze bagenda busima barecordinga effirimu n'amalayo wiiki namba n'oyagala omu-understand omusajja agezaako ategeere mukyala we naye ne kigaana abaami bayambiddwa batya ngani abayamba fa bali wano tukyogedde abaami bawanirira abakyala kubanga n'abakyala bawaniridde abaami mu nsonga mpitiri akantu kali ke bagambye nti abakyala basirika kanene abakyala bali eyo bali ku bizibu bye tutagenda kwogerako leero ebinene eby'emyaka nga bali mu kuwanirira abaami baabwe bali mu kuwanirira abaana kuba omukyala bw'abeera n'abaana agamba kangume ndabirira abaana bange naye ng'ekimuli ku mutima kinene kakati oba abakyala basobola okuguma ne bawanirira abaami ne babakuuma ne babalabirira n'abaana baabwe lwaki bba abaami tebawanirira bakyala kale tulina socialite abadde mawulire ebbanga libadde ddene nnyo ayitibwa Bad Black era ono era buleetera mawulire kireka buli omu era bimanyi naye kati Bad Black alina omulenzi gwe abadde naye ebbanga eryo maama nawulidde agamba mbuno ali lutesimayo emyezi 5 agenda nakwanjula kati mulabe wano ng'atunnyonnyola Unconditional love. My God, tugenza tukaiganda tukirese.
ogamba otya Gente 2021 ingo yakabulala kiki bandabirira bulungi omusajja mukwano neno omusajja ndabirira bulungi tampa stress buli kimu kitambula bulungi esente aleeta ebintu byonna amanyi obitambuza bulungi oli ogamba nti musajja wange nafuna omusajja namala oyinza bintu ki byoyinza okumenyera maga nti nafuna omusajja namala obwesigwa ekisooka okwagala kulinakyo oba okulaba omusajja omyayi osobola omwawula ku musajja tali muyayi omulabira ku maaso omulabira mu bigambo omulabira mu bikolwa omusajja omwesigwa akola biki Black omusajja omwesigwa alina bye byakola nga biri genuine Black twabadde awo nga tuja tugale Black aleke abadde asaaga mu busaazi musimu agenda kukola mbagana tugamba kyatandika ddi okuva ddi ndi mugole actually since last year inspiration evaawa awo twatandikira inspiration evaawa omukazi we bamwengaging abeera ki bakwengaging ne Black mind Black ebintu ebyo abantu balowooza nti oba osaaga buli kimu era abantu balowooza naye ngenda mbakubyeko ekibati mwe mukirindi lwakuba kati Kampala yajjulamu abalogo bamama fiina bayinza otufuuyira emindi omukolo negutabaayo naye omanyi tutandikire wali ku engagement bwe yaliyo njukirako bemegako balalaga kumpeta ekisooka Black musajja kyo ayinza kukola bintu ki ebyo ebikusuula mu mukwano kuba Black bonga bwoti byogere wano omukwano sajja alina omukwano kyoka Black omukwano gukujjako gwanzijako navaako nasigaza gaddaka kati akati omala okukola engagement ani aleeta ani oba kati tugambe nze ngenda okutwala ewaffe ekyamazima kyo Black wali otuuse emyaka egiwasibwa abala temukkiriza Juliana nga tebabawasanga nagenda osima P1 nga bajuliana we baali wali mu P1 nga Juliana waali ng'ayimba we bayimbira ne Bob Wine Kagoma was it like wali muto ebiseera ebyo nali muto nze ndi wa 89 nali nsoma nali mu primary by that time ensinga eba ekwanguyiza okuswanulamu akati ani ateesezaani bebi yagamba nti naye Black angende yasalawo nange ndi mukazi mukumu mu nfunno tondabira wano ndi mukazi mukumu naddala abakazi ab'empindi nze neddira mpino neddira nva ndi mukazi mukumu kakati plani eriki kati enteekateeka enduufu eriki enteekateeka ngenda gifulumya naye nga saagala nnyo kubanga ebintu ebisinga nabikola dda saagala nnyo bintu bisasamaza njagala akantu akali simple tutera okulaba abantu bakola emikolo nebatufuukira obuzibu bad Black yatuwa ku ssente tetumusuubire nga atandisa okuweereza pledge card kyova olaba nkugambye akali simple enjovu teremera amasanda gaayo nange so akola bintu binswaza okay kakati abantu batera bamala okukola omukolo batera okuzaala yawo obwana bw'omukolo ngenda muzaala omwana olubuto lwa myezi 5 Black obebi oli awo yawezezza emyaka ebiri agenda giweza wa mwaka 10 n'emyezi 8 onoonya baana namba zimmeka 8 bamala kakati Black ng'otunudde mu kamera eyo njagala ompaaniremu ku bebi abakazi abali eyo baffe abakazi abalungi sokoba zumi nga muli omukazi omulungi mukwano asha nkwagala nnyo nkwagala nnyo bebi Black Asha yakugamba bigambo kinga akukwala n'ogamba ne omwana ono ani amuzaala yangamba Asha wabigambo bitono musajja musirise era singa wabikolwa nnyo musajja musirise nnyo tayogera musirise ebigambo yabeeranga Mr. Okay wabikola nnyo bwayingira ekisenge tokonkona mukwano tokonkona enduulu
etuuka gyetuuka musajja musirise nnyo ebintu bye biri okay. Black ate weyanziza nnyo abakyala balina challenge ey'okubeera nti mu society yaffe mu society yaffe ennaku zino balumba nnyo abawala abaddugavu oba tolabika bulungi oba abayimbi abali mu entertainment abali mu limelight bw'oba toli mweru oba tolabika bulungi kati abakyala kye bakoze bageze ku kizigo basobole okubeera nga balabika bulungi babawaane anyirira mpiso. Dokita okyogera balenda kirekera abana abawala babuulire asooka tusumululire bali ku kyekyo kyekigenda mu maaso baba babeeramu alabika abimanyi. Nze ngamba twagala nnyo kale tukoppakoppa nnyo olaba omuntu n'akunyumira n'ogamba bannaaye nange nina okubeera ng'oyo omuntu kati ojja kwesanga nti ogenda kukola ekintu nga mazima ddala osoose laba oli nti akikoze n'olowooza nti naawe kijja kukola ki kijja kukolera naye ate ne kituleetera ate era obuzibu kubeera si kirungi nti olabye oli akoze ekintu kuba ate gwe kiyinza okukola ki okuleetera obuzibu oba okuyisa obubi. Penda byeza abakyala abakikola tebali mu Uganda wano wano ndowooza byakajjawo kuba kibakozesa okusosola amawanga amala ag'abeeru nga balabirawo nti ono muddugavu era ne bagenda empiso ne bazifuna n'afuukira ddala muzungu baleme musosola eyo gyali olw'okusosola okusosola mu mawanga ne mu langi. Nene wano challenge tugifuna nnyo balaba bambi awo ku social media ba celebrities nateka ne bagamba olinga waddugala nnyo biki kyakola nagenda ne yeyerusa so tutegeeza eri audience gye twagambye abalabi be kyebaagala kyakola. Okay twayanza nnyo naye Bad Black obukumuufu ab'empindi muli bakumuufu nsobodde mbadde mbuuza kyekitegeeze kiguddeko ng'ate nange ndi wampindi bannaye omunaye osanga kyayogedde kituufu okumuka kye kituufu okubanga olina waaka